Reverend Father Lawrence Kamato okuva mu Holy Trinity Catholic Church Kamwokya Parish akubiriza abazadde okukuza abaana baabwe nga balina empisa basobole okubeera n'obulamu obutangaavu mu nsi. Ono abadde mu mmisa eteekeddwa ab'ekisomesa kya St. Anthony of Padua Tabasa Parish okwebaza Kibirige Dutch Alan ne mukyala we Margaret Lusero abeera mu America olw'ebirungi bye bakoledde parish eno. Tulina okukola Katonda kyayagala. Lwaki tuvumangana? Lwaki tetwewa kitiibwa? Mu mmisa eno yeetabiddwako n'omutaka Gabunga omukulu w'ekika ky'Emmamba Father Lawrence abatiza abaana 13. Bo Bakibirige bakubiriza bannaabwe abali mu mawanga g'ebweru okukomangawo mu bitundu gye bazaalwa okwongera okubikulaakulanya. Tuddeewa gye tuvudde. Banga okugenda Bulaaya tekitegeeza nti ate nfuuse wanjawo. Abazadde bonna mbakubiriza balabe nga boogera n'abaana baabwe babagoberere buli kiki kye bakola.